Yes, abalungi mwenna abeekomedde ku PJ News ankambanirizaako mu dakiika eno yennyini bwe nti nyongera okubeebazaako gyonna gye mutuusaako engalo gye musinzira okuba nga ate mukakalabya nkimanyi nti muli bakyala n'abaami bapambanyi bambi mwebale kukola mwebale nnyo mwebale ddala temwebale olw'obuwagizi obwo bwe mutuwaffe abaweereza bammwe ate nga mu dakiika eno yennyini era kuba nga bannange mbatuusaako amawulire gaffe amapya agaliwo g'otannaba kuba nga ate otegeera ate oluvannyuma nkutwale mu recap bwentyo mbere nga ate kiwunzikana abamazaalibwa nga bulijjo ngenda tutandikira ku musumba ngono ye musumba yakera ku nkyana ngenda maaso kubanga ate abulawo n'endiga namukutusaako mu mawulire agagayise omusumba ono yali awo mu district y'Emityana yabula n'endiga esoba mu 20 naye nga mu ndiga ezo yatwalira mu family namba omukyala n'abaana era nga munange yaleka omwami asatira otegera ensonga eyo so omusumba ono yagenze maaso kubanga ate akwatibwa mu kiro ekyakesa olunaku lw'eggulo yakwatiddwa bulungi yonyini ddala polisi baali bamugumbye okitegeera nga bamuswamye wali wonna kigambibwa nti yali azze ekiro mu matumbi ssaawa zaalinga 8 ng'asobereza makewe abeeko byakima naye nga we yabatwalira n'amaka yali yagateekako padlock era nga munange okusinza ku polisi baba badde balina essuubi nti oba oliawo okuwamba abantu bano oba okubuzaawo abantu bano yali alina ebigendero ebiringa ebyakibwetere naye kyamukisa nti yakwatiddwa naye nga ne ku ndiga ze yali yabula nazo basobodde okuba nga tebakwatako endiga 5 era nga ne bano bakuvunaanibwa ensonga yakubanga munange bakkiriza okuba nga tebabuzibwawo kitegeera ne batabaako beekubira ki mulango oba ndulu ebyo byebiri eside eyo mu district ey'Emityana bwe tuvaayo tuzzeko ku mukyala amanyiddwa nga Hajati Mons Kawanda omukyala ono yagenze maaso okuba nga ate akola ebikolwa by'ekisa oluvannyuma lw'okubaga munange ajjayo omwami yabadde awo nga taliiko ayamba nga ne wasula wakwetetenkanya ku street ndagenda maaso okuba nga munange amufunirawo wayina okuba nga ate abeera so tetujja kuba nga ate twogeranga bibi byerere ku bantu naye nga n'ebirungi tulina okuvaayo ne tuba nga ate banaye tubiraga abantu basobole okuba nga munange bayigirako oba okitegeera so tuzzeko ku mukulu amanyiddwa nga Muhoza ono yagenza we jjija olunaku olwalero ng'atongoza gundi Sekafa okitegeera mu bakyala ziba mpaka za mipiira olunaku lwalero wali eri mu kisaawe ekimanyiddwa nga Kakindu we yagenze maaso okuba nga ate akikwasaganyiza naye nga ono yagenze maaso okuba nga ate ainvitinga abantu abanywi yabategeeza nti gwe obanga okimanyi ng'akenga okategeera bulungi ng'okeekakasa jangu obeere nga ate otweyungako weewaawo mubagenzeeyo ekyewunyisizza bangi kwe kubaamu akabondo k'abantu nga bo batambulira wamu awo nga bangi bazibu nga bambadde t-shirts eza red nga ate bataddeko ebifaananyi bya Muhoza jjukira nti radio yabasinga obungi bamutegeerera mu kibiina ekya National Unity Platform naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool nga bulijjo ogumukolo guno abaddeko nnyo nnyini ddala okuba nga ate afa bakula abantu ki omuziki bwe tuvaawo ye omukyala amanyiddwa nga Full Figure ayongera kuba nga ate yeewuunyisa abantu be buli lukyaye omukyala yaliko mu kibiina kya National Unity Platform ne bukya ku makya n'akivaamu n'adda mu NRM awo ono n'agenda maaso okuba nga ate asabula aba NUP buli lukya naye kakati ennaku zino avaayo bw'abawolereza bw'akolako bw'ati ali awo abuzaabuza kakati nno agenze maaso okuba nga ate apostinga ennyumba ye n'ateekako caption empanvu naye nga caption eyo luyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oluyimba lwe yagamba nti otoba naye nga abantu benyini bogezaho kubanga atosika bebakola ki bebagala okubanga bakuzza wansi oba ntegera bulungi nti ekisa kye nakoleranga bannange yempalana gye nnina kati so yalutandikidde okuva gye lwatandikira nagenda maaso okubanga ate abiwandiika mu buwandiike paka wakati awo ne chorus n'agiteekako awo nno ba social media in-laws bangi ne bagamba nti yes principal yabagamba mwegalireyo mu kisenge ne mukola ki ne mumuwuliza wadde nga ono mwefuula nti mukola ki temumwagala olaba oluyimba olutegeera bwotyo kitegeeza nti buli kimu okitegera bulungi nga jjukira nti Full Figure ayina tatuza Bobi Wine ku mikono gye ate nga mukadde ke kamu bangi bagenze maaso kubanga mugamba nti eno diversion ffe twagala mwana kubanga ate tumutwala wali eri ku DNA taata w'omwana akola ki amwetaaga bangi bamusabudde okitegeera nebamugamba nti ate wandibadde toyogera ku bantu kuba nti tebakwagaliza gwe nnamba emu kubanga ate toyagaliza abantu bwe tutunira omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutuju ono olunaku lw'eggulo yalabikiddeko mu mawulire ng'agenda maaso kubanga ate asanjabula omukyala amanyiddwa nga Spice Diana n'omukulu amanyiddwa nga manager Roger abangi tebayise ebbuba olw'ensonga nti munange kaali kantuke naye this time round yavudde n'ategeeza nti agenda kuba nga ate ayendosinga omukulu amanyiddwa nga King Saha era nga yategeezeza nti mweteefuteefu okubanga amuteekamu ensi
ensimbi asobole okubanga akola ki awangula wa president jukira nti ne side yeri omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola yagenda maaso okubanga ate asuubiza omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby okumuteekamu ensembe asobole okubanga ate munange awangula naye nga ye kabako Cindy tebamuli bulungi yes kabaka amutegeezezza nti alina omulugube gw'ensimbi era nga ensonga lwaki tagenda kubanga ate amuwa kalulu kano n'ategeeza nti munange yeefaako yekka tafa ku bantu talumirwa naye alina ensonga zezawadde ng'omuntu ng'agamba nti akalulu agenda kubanga ate naye akawa King Saha ng'agamba nti King Saha ye muntu akozeewo ko ku bintu n'ensimbi alinako kwegamba asobola okubeera omukulembeze kubanga alina kyakola ki alina kyalagawo naye Cindy talina ate ye muntu eyeefaako yekka tutulidde omukulu amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod bano finally bagenze maaso kubanga ate reconcilinga so kino kiba kirungi cause recently tujjukira omukulu amanyiddwa nga Kaizi Kawalya Brian Wako Mako omukulu Isma Olaxis wamu n'omukulu amanyiddwa nga OS omulangira Suna bagenda maaso kubanga ate reunitinga aikyasanyusa abangi baga it's always good okubanga ate you bury the hatchet nimbanga muddawo okitegeera ne mukwasaganya ensonga kakati ne Martin Sempa pastor yo Makarero wali eri avuddeyo bw'ati nagenda maaso kubanga ate atulaga nti essaawa yonna agenda kubanga akyaza Nimrod awo mu kkanisa ye yukira nti bano baali baafunamuko obutakkanya era nga Pastor Martin Sempa yali alumiriza omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod okubanga akoze kyamaanyi nnyo okwonoona abantu obokusiga obuseegu mu bantu mu shows ezo zaateekateeka ebintu byakolaakola so nga amukonda emingo Rachel era nga obutakkanya baddewo bw'amaanyi nnyo ddala naye nga tutunuulira mwana mulenzi amanyiddwa nga Gift of Kado odono yagenze maaso okubanga ate yetwala saketi n'omukulu amanyiddwa nga Alpha Times wamu n'omukulu amanyiddwa nga Taf B wali ali ku TV emanyiddwa nga NBS television bano bagenze maaso okubanga ate bamukyaza munange era ng'oluvannyuma lw'okumukyaza ebyabaddewo mu studio kukaayana okitegeera wabaddewo okukaayana okusika omugwa oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Alpha Times okubuuza omukulu oyo amanyiddwa nga Gift of Kado nti naye ennyimba ki zoyimba oba music ki goyimba gogamba nti abantu bakola ki bamanyi namwe nti gobanga ddala toyina music wange gwomanyi kitegeeza nti gwe ali mu buzibu atantegeera naye nga amazima gali nti omanyi era nga munange yamujjukiriza kayimba ke nambuza nti bwe natandikira okuyimba gwe wali ludda wanti nali ku radio eyo nga nkola naye music nali nkola ki nali mumanyi kati oba wali omumanyi kitegeeza nti n'abala bakola ki bamumanyi lwaki mutugirega lwaki mutuvuluga awo ne wavudde olutalo ne bagenda maaso kubanga ate betwala saket awanno ye omukulu amanyiddwa nga Taf B yadduse zambwe wali eri ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda maaso kubanga ate akola twiri egamba nti mental illness oba ekoze etya etawaanya Gift of Kado ekintu ekyamujje mu mbeera n'agenda maaso kubanga ate awandika lukula naye ebigambo n'agamba nti tujja ku TV zammwe mutuleeta kubanga ate banaye tubaako kitukola kyetwogera ekitwongerako naye ate ffe tujjeyo ku TV zammwe nga mutusabye interviews mutukakkanya bukakkanya wansi instead of you okubaako byemukola ebitwala mu maaso oŋŋamba nti omutwe gwange guteguli bulungi ate nga gwe yankyazizza kati naawe oli muyimbi amaze ebbanga ng'oyimba naye nga n'ensi tekutegeera buli ssaawa oli upcoming tolina talent yamugambye ebigambo bingi nnyo nnyini ddala ebyamujje mu mbeera wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga Taf B yayongedde okubanga ate amureplyinga naye n'amutegeeza nti bwe twogera ku mental illness mba sikuvumye no just ebeera mbeera bubeera ebeera mu bantu gezaako kubanga ate otegeera ki ensonga eyo gye njogerako so ageyo gamu ku mawulire amapya so fage nsobodde kubanga ate nkubuulirako bankugambako naye nga bo ba social media inlaws abamu bagenze maaso kubanga ate bagusalira Gift of Kado nga bagamba nti yeetaaga rehabilitation tali yekka ali depressed alina ebimutawaanya oba njaga oba ki kyonna ekyomanyi bagenze maaso kubanga ate bakimuyita weewaawo abatonotono basobodde kubanga ate bategeeza nti abagunda ba TV presenters bakisusa nnyo omuntu obazze ku TV gezaako kubanga ate okola ki omuwa respect kubanga mmwe muba mukoze ki mmwe muba wewe nkobaimwe abantu baidinda iganga bojirimba retoro kamoli nebitonde biriraniyewo kambandule clouds one disco ngeno nempyaka aidio kumenediriwo bali nebyuma ebiriko molembenga byatusibwa kuva mu wanga eri America bali ni ba DJ abakugu abatsendekebwa mukugo DJ Farouk okuva mu Los Angeles California United States of America bali nemizindalo ejikuba jasanikire chalo chona okwotsa nebitala ne disco lights edimulisa wabona buli kimwe ekikweto
weetoloire olina mukolo gwa kwandula mbaga mazaalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasaganya batukire ku namba yaibwe y'essimu ng'obita mu manager Faizo 0772 oba yogera ne Kabwejjumbira Nkobo mu Bedemweni DJ Faruko ng'obita ku WhatsApp plus ndala 745252 toyikiriza kyalo kugeya mukolo gwo. So ebyo bye bifudde eyo era nga ge mawulire amapya sofa ge tubadde tuyinagwo ngenda kuba nga tenkuzaako katono nnyo mu ebyo ebibaddewo mu wiika sijja kuba nga tenyinyonyola nnyo olw'ensonga nti ebisinga obungi oba obimanyi naye ga wabaawo omuntu oyo aba yabimisinga kyenandiyise nga recap nja kutandikira ku kabenje akagwawaawo ng'abaana bagenda mu disitulikiti ya Omoro kuba nga te bakuba campaign abaana bafa era nga newenjogera abamu essaawa eno bakyali ku bitanda banyiga biwundu era ng'embeera eri ku anakesa takese bwe bityo tongera kubanga tetubateeka musala wewawo ebyava mu kulonda fena twagenda maso kubanga tetubiraba abakwatibwa tebakirizibwa kubanga teba participating mbululu ab'ekibiina kino ekya NUP balumiriza bali okubanga tebasomba abalonzi okubanga babatwala eside zeri mu Omolo baberenga balonda ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Ojoko yalangirirwa nga ki ng'omuwanguzi so ebyali eyo mu kulonda era nga this very week mu mawulire amalala ag'ennaku ab'ekibiina kya Romantic Entertainment nabo babadde mu nnaku oluvannyuma lw'okubanga ati nabo baviirwako maama mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Bukenya yes so tebyali birungi n'akamu n'akatono ddala naye nga mu byonna Mukama yagaba yakola ki yatwala so tusabire emyoyo gy'abagenzi gyongere okuba nga ati giwumula mirembe okutuusa lwe tulisisinkana tulabye abasomesa baali bagenda mu maaso okuba nga ate beekalakasa naddala aba sciences wejogera bwentyo mubaamu physics math biology byonna nga bw'obitegeera bano baavaayo nga bagamba nti tebaagala $3 million baagala $4 million n'okudda waggulu nga gwe musaala gwe balina okuba nga ate bakola ki bafuna era nga badde mu kedima amasomero ga gavumenti tegalina basomesa baki ba sciences wenjogera naye nga ye owa education and sports ngamba minister omukyala Jane Kataha Museveni yavuddeyo n'abategeeza nti ensonga zaabwe zigenda kuba nga ate zikolwako n'abagamba babeemuko omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyabwe basobole okuba nga ate badda ku mirimu bajje basomesa abaana wadde nga ssente tebannazibawa naye yabawadde essuubi nti bajja kuba nga ate bakola ki bazongeza ate n'abasawo nabo baali bagenda mu kedimo era nga tulabyeko awo ku ddwaliro ly'era ntonde ekkulu ng'abaki abalwadde baddayo ewaka oba bagenda mu malwaliro amalala simanyi na kumanya naye nga ekibaddusaayo kyakubanga abasawo tebaliwo mu ddwaliro ekyo nno kyaviiriddeko abakulu okuvaayo awali eri mu minisitule y'ebyobulamu ne bategeeza nti ekyo kye baakola bagenda kubatwala ng'abantu abeegoba ku mirimu basobole okuba nga ate bayingizaawo abapya kubanga bangi abaagala okukola ki ekimu ne prime minister omukyala Nabbanja kyagenze maaso okuba nga ate abategeeza nti bwe baneeguumaaza tebalina budde bwabwe bajja kuba nga tebarecruitinga abantu abala bo babeerabire wadde baagala musaala so tebaafiiriddwako tebayambiddwa okwekalakasa kwabwe tekwakoze tekwabayambye olwabadde okuba nga ate bawulira ebyo bwe batya emmundu ne bazza ku ggombola era nga bazzeemudde okuba nga ate baripootinga ku duty ekibiina kya National Unity Platform tukimanyi nnyo nti kiriko essaawa eno enkayana era nga omukulu amanyiddwa nga Kibalama agamba nti ekibiina akyagalako kopi era nga yavuddeyo ne yeerangira nga president omujja n'ateekawo abasecretary general be abajja n'ateekawo spokesman abajja bano abaliwo ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Joel Ssenyonyi ba David bonna n'aba nga ate abajjawo naye nga bo abali mu bifo ebyo bavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate bategeeza nti ebyo byonna bye muwulira temubiwuliriza oyenna kakicha temubiwaaki temubiwabudde mu biveeko amazima matuufu gali nti ekibiina kyaffe era ffe tukyaliwo tetunavaawo mu bifo ebyo wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga Besigye naye mu wiiki eno yennyini twamulabyeko nga akwatibwa yatandikira awo mpolampola nga gamba nti yagala kuba nga ate yeekalakasa ku bbeeyi y'ebintu ebirinnye mu ggwanga lyattu Uganda naddala amafuta okitegeera era nga waliwo n'omukungu omu eyavaayo n'amugamba nti bw'oba nga owulira amafuta gakuluma nnyo okubeera ku bbeeyi gye galiko naawe olina petrol stations genda maaso okuba nga ate gwe ossa bbeeyi ku gago okitegeera naye nga bamwanukula ne bamutegeeza nti talina kussa bbeeyi ku gage lwa nsonga nti obuzibu tebuli ku ye wabula obuzibu buli eri ku basapulaya betwogerako be balina okuba nga ate bakola ki bakendezaamu kwe banaakendeeza n'abagatunda nabo bajja kuba nga bakola ki basaamu omukulu ono yakwatibwa era nga munnange yakwatibwa n'abeera nga ate aggalirwa wabula nga ate okumweyimirira bamusaba ensimbi eziwerako ddala obukadde 30 era nazo ze yavaayo neyeddima n'agamba nti nsimbi nnyingi tasobola kuba nga ate aziwaayo atyo so
so ebinabe biri awo nenga n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yanenyezebwa omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbye okuvaayo n'akola post eraga nti munnange yennyamiddwa ku lw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye okwatibwa weewaawo yagenda maaso okuba nga ate amulabula n'amutegeeza nti oyo gwoliko abeera mu katemba we muveeko muviireko ddala fokasinga ku struggle gye tuliko ate nga Yesitera Nyanzi yamulaga nti yakola bubi okubanga teyasituka kubanga ate yeeyunga kwani ku Besigye ku bbeeyi y'ebintu ebikoze ki ebirinnye agamba nti ali mu struggle naye ate takola kitalwanirira mbu bantu okusinziira ku bigambo bye so ebyo bye biri awo naye nga ne Waiswa Mufumbira naye bw'ati yagenze maaso okubanga yeetwala saketi n'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba era nga munnange oluvannyuma lw'okubanga ate amukkakanya wali ku TV emanyiddwa nga NBS Frank Gashumba we yaviiridde okubanga ate amulangira obubbi nga bwe yabba TV nga bwe yagoba ku university nga bw'ataasoma bw'alooya kwegamba yamukkakanyiza mu ngeri yonna gy'oyinza okuba nga ate otegeera era nga this very week mwe yasinzidde okuba nga ate ataakinga abaana ba Bobi Wine bonna ng'asaba nti bakole ki babapime emimwa kiro bakole ki bazibabuulire naye nga ye Edmezaya tekyamusanyusiza n'akamu n'akatono ddala yavudde n'agenda maaso okuba nga ate amutegeeza nti byonna wandibikoze naye abaana bano n'otabateeka mu ki mu nsonga zino Bobi Wine muvume nga bw'oyagala naye omukyala n'abaana bakole ki bajjemu tulabye omukyala amanyiddwa nga Spice Diana nga reuniting n'omukyala amanyiddwa nga Shiba era nga bo bategeezeza nti tebazzeewo buzi kuva dda bakolagana omukwano gwabwe gubaddengawo naye mmwe bafanzi mmwe mutonzeewo embeera eyo ey'okwewalana for them tebalinaako buzibu but mmwe mutaddewo embeera eyo nti nze tiimu Shiba nze tiimu Spice nemuvumagana oba kyekyo nemwevuma kale ate nemugattamu n'okuba nga ate nabo bennyini mukola ki mubavuma so this was so good okubanga ate bakikoze era nga omukyala Zari Hassan yasiimye nnyo weewaawo nzijukira omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabazi this very week naye yavaayo n'abagamba nti mulekeraawo okubanga mwesiba ku baserebu nti be bagundi bammwe babayita batya bado bemulina okuba be inspiring okitegeera nti bemulina okubanga mulabirako nti mwe bennyini bazadde mwe mulina okubeera ekyokulabirako eri abaana bammwe muve ku baserebu boogwabwe bagukola mubaleke nabo balina life eyaabwe balina abaana abaabwe balina ebintu ebirala ebyabwe balina okuba nga ate bali attached to so si baana bammwe naye nti bwe bambala obubi ne mubakalakata nti abaana baffe babadde babatwala nga kyakulabirako ate kakati okoze bwoti ate kati omwana affe akole atya kwegamba eyo yagenze maaso okuba nga ate abalabula Carol Nantongo batulaze nti byamutambulidde bulungi oluvannyuma lw'okuba nga agali mu nkubo gagamba nti yayawukanye n'abadde omwagalwa w'obulamu bwe era ng'ono yali yamugulira n'emmotoka ekika kya Harrier Kawundo naye mbu yagikoze eki yagimuggyeko oluvannyuma mbu lw'okumukwata nga ate akola ki ali mu habatina ne producer so nti naye ali eyo gakaba gakola ki gakomba Daddy Andre twamulabye nga naye avayo ategeeza Nina Rose nga bwamukuba mu ki mu mbuga z'amateeka nti yamwagalako miliyoni 12 olw'ennyimba ennya yamuwandiikira era nga yamutegeeza nti tayagala kuddamu kumuwulira oba kumulaba wantu wonna ng'agenda maaso okuba nga ate aperforming ennyimba ezo zeyateekako ki omukono gwe bwewaawo kino omukulu amanyiddwa nga Ismail Access yakiwakanyiza namugamba tetuganye oyinza okuba obanja Nina Rose naye kyolina okumanya nti biwabikola nga oli under influence yaki y'omuhabatina so bw'obanga wali mu mukwano abantu bekolera ebintu bingi mu mukwano naye ekintu bwe kiba kikedde ku makya ne kiggwawo kitegeeza kiba kiweddewo so omukyala tomuteekako kazitaako kakumustressinga cause omuyambako okuba nga ate abatolinga drug addiction kati bw'omuzza mu mbeera eyo kitegeeza obanga musindikiriza ate addeyo mu kiri ekyokuba nga akola ki anywa akayaga so bingi ebyabadde mu week byesinza kuba nga ate nkuttotolera kumalayo but just because olw'obudde ngenda kuba nga ate nkukomya wano nkutwaleko mu bantu baffe ab'amazaalibwa ate oluvannyuma tubeere nga ate tukiwunzika Yes, show ya February wesobodde okuba nga ate etambula olunaku naye nga bwe nkutegeezezza nti tulinawo ab'amazaalibwa yes nkugamba nti omukyala amanyiddwa nga Naku Florence bakwagaliza amazaalibwa malungi era nga gakwagaliza si mulala ye taata w'abaana amanyiddwa nga Kasule Geoffrey agamba nti munnange okuva lwe yakusinkana ebintu byasigala kyekimu obulamu bwe bukyuse nnyo obadde mukyala mulungi omukyala muzimba webale nnyo webalire ddala okuba nga ate munnange n'abaana okoze ki obaleze n'obalabirira tulinawo omukyala amanyiddwa nga Tera Mwagale na kiboneka ngono muwala w'omukulu amanyiddwa nga Fred Magembe n'omukyala amanyiddwa nga Harriet Magembe okuva Dallas Texas mu USA bagamba nti bamwagaliza amazaalibwa malungi okuli ne bannyina omuto amanyiddwa nga Fred Magembe Alexander Jr kuliko amanyiddwa nga May Damali kuliko omukulu amanyiddwa nga Herbert Dagirira Samuel nabo bonna bakwagaliza amazaalibwa malungi ate nga ne mukulu amanyiddwa nga Nelson
Sempa saya agamba nti naye akwagaliza amazaalibwa malungi ate nga ne kojjawo amanyiddwa nga Steven Salire okuva bwe California naye bw'atyo akwagaliza amazaalibwa malungi ne bakojjabo bonna abeerusaze munange taata agamba nti akwagala byesuso era gakwagaliza bulamu bulungi bwerere bisimma byokka sala zokka zalina eri abazzukulu bonna buli kimu agamba nti bakwagala ebitenkanika munange nyumirwa amazaalibwa go wamu ne maama ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Nalwanga Fatuma okuvawo e Dubai naye yazaalibwa olunaku olwaleero so ne ku lw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okubanga ate nebaza famire y'omukrono amanyiddwa nga Fred Magembe okuvaawo mu Texas mwebali nnyo mwebalire ddala bambi okubanga ate bambi mutuwagira mutwagala mwebali nnyo mugabere nga ate akibabalira so ate kumira mpeera kamusabe asigale nga ate abakubidde nga bulijjo mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.